Togenda Kamoga adda waawe Mukyalo. Omuntu yenna ali eyo atulaba nga tuli mu takisi wano ayinza okwebuuza nti oba kiki ekigenda mu maaso, mpozi okuyikirako mu bumpimpi mu lugero ekyabaddewo olunaku lw'eggulo. Twabadde tuva mu shooting nga tuva okukwata firimu yaffe, seri yaffe ennyuvu ebeera ku Makula TV ate wamu ne YouTube ya Trust Films eyitibwa Climax. Kati munnange twashootingidde Kigo, sayidi z'Ekigo eyo, kati ne tuyita ku Entebbe Express nga tuvaayo okukomawo okudda ku ofiisi zaffe Ekisaasi n'Ekyanja. Kati bwe twatuuse ku Northern Bypass awo mu bitundu by'omu Lubigi, emmotoka twagenze okulaba ng'ezikira. Okusooka yasoose ne tuwoninga nga amazzi gagiweddemu. Kati ne tugamba nti tetulina kyakukola, tulina okuvuga tusooke tutuuke ewali abantu we tusobola okufuna ku mazzi. Kati twatuukidde mu Lubigi, Abbe yabadde avuga, Abbe Bulondo. Emmotoka twagenze okulaba nga tekyasiba, n'agizza ku mabbali. Katonda yatuyambye buyambi ne tutakola kabenje konna, tugizza ebbali n'ezikira omulundi gumu bwe bbu. Kati mu kuzikira, emmotoka bwe yazikidde, bwe twapaakinze awo ku mabbali, wabaddewo omwami yabadde basimba ebimuli mu kitundu ekyo eky'omu Lubigi kubanga engeri gye kiri eky'entobazi. Munnange nno bwe twapaakinze omwami ne twogera naye teyabadde wa mutima mubi, n'atuyamba okutuwa amazzi okugateeka mu mmotoka. Ensobi gye twakoze yabaddeemu nti twagenze okubikkula emmotoka maaso okugiteekamu amazzi, nga ekisaanikira ekibikka ku mazzi omuntu yasembayo okuteekamu amazzi teyakibikkako. Kaakati munnange nga emmotoka bagiteekamu amazzi, naye mu kugiteekamu amazzi bagitaddemu amazzi emirundi obudomola nga 5, naye nga bonna amazzi gamala ne gakkirira bukkirizi wansi. Emmotoka ne tugezaako gisitaatinga n'egaana. Twamazeewo n'essaawa eziwerera ddala 2 n'ekitundu ng'emmotoka egaanye okuva mu kifo. Kaakati munnange twalabye obudde butugenzeeko, kwe kusalawo tufune breakdown, nga tugamba bamakanika abadde awo okumpi batufunire breakdown etutwalire emmotoka, kubanga twabadde tumaze okkizuula nti awo tetuli baakuvaawo mu kaseera ako mangu. Bwe twateseze ya breakdown yawo ate ne tulowooza ku kaliya, ne tugamba nti emmotoka eno engeri gyeri ennyimpi Alphard, emmotoka gye twabaddemu yabadde Alphard, tugamba engeri gyeri ennyimpi ennyo tebajja kusobola gisika kukiteeka mu kiguwa kugisika, tufune kaliya bagiteekeko butiisi bagitwale mu Ndeeba we bagikanikira. Kati ne tugamba nti tetuba tukola ekirala, tuyiyeeyo emmotoka ffe tujjaawo mu Lubigi okutwongerayo paka Kyanja. Kati munnange nga omanyi nti emmotoka zonna ziyitawo supiidi, ate okuzikima eryo olina kutambula lugendo lwewala. Twabadde tuli awo nga katakisi kajja, katakisi we kazze nga Faiza kakuba omukono ne Ali oyo ali emabega akutte ovakedo. Kaakati nga tuteesa ne katakisi, Faiza oyo yali mu maaso, nga tuteesa ne katakisi, owa takisi akkiriza otutwala. Kyatuyambye nti kabadde kakalu nga bwe mukalaba, nga tutuula mu katakisi. Omukulu Ahmed Lubowa ng'atuula mu takisi omwo, amaze nno emyaka egisukka ne mu 10 n'emeka nga talinnya takisi, omukulu oyo gw'olengera. Naye era bwe twatudde mu takisi yagaye ndi mutuufu, omuntu ogambanga nti tekiribeera, kubanga mu kiseera kino tudde mu takisi gye maze emyaka mingi nnyo nga sikola nga situulamu. Okukwata ka vidiyo ako kasobole okutujjukiza ebiseera ebyo ng'akayimba ka Kingisa bakola ki kagamba. Era nga bw'olengera mu mmotoka wano, DOP waffe yoyo, oli abadde kondakita, oli wa sound asembye ku mukono guli
ojja kutuuka kedo ali wa mataala so era bw'otumira mmotoka eyo olaba ebiwaya ebintu bye tukozesa byonna twabipakidde omwo naye kugamba nakukwatidde vidiyo eno okulage obukadde bw'emmotoka gye twabaddemu allah abasajja batereka amamotoka nga kamotoka bannaye kakadde naye nga kali mu kutambula naye nga bwe bekwekakweka aba traffic nti awogenda nkola awo nawe weebereremu tunatera okuggwamu obusajja ebyuma mubirengera byonna byetukozesa firimu byonna nga biri mu mmotoka omwo naye munnange era mungu yatusaasidde akamotoka ne katutuusa bulungi katakisi ak'ekitiibwa netutuuka era netwawukana bulungi nga tubawadde ssente zaabwe ne bwe twogerera emmotoka yaffe yamaze okubeera nga ekolebwa nedda engulu emu ku ezo emmotoka ezitambuza abazannyi era nezitambuza n'ebyuma yabadde emaze okutufaako kale mubeere bulungi jagadde bba kaboozi ako mweraba